Omulabi wange omulungi owa Bayibuli egamba ki? Nsanyuse okulaba, nsanyuse okumanya nti otudde mu ddiro lyo nate era nga weesunze weeteeseteese okulaba nga tubeera ku puroguraamu eno. Oli otya mukwano gwange? Mukama yeebale kukuuma, yeebale kuyisa mu wiiki. Simanyi gy'otambulidde, simanyi by'okoze, naye mu byonna twagala okwebaza Katonda kubanga abaddewo nnyo ku lwaffe. Y'ensonga lwaki n'olwaleero tukyasomuka ogw'obulamu ate n'atuwa ensisinkano etali yakulabagana liiso ku liiso naye ate era nga mu ngeri emu oba endala tulabaganye. Mukama atusisinkanyizza ku mayengo ate era tumwebaze kubanga atukumye n'olunaku olwaleero. Kale sambyasambyako oba wadde okyali wala, sambyasambyako by'okola osembere kumpimpi tutuuke ne puroguraamu yaffe nga bulijjo bwegamba. Ntuuse nze omwanjuzi wo owa bulijjo owa puroguraamu eno nga nze Maureen Namutebi era nga nkwaniriza nga nkusaba nti nokoowola n'omulala akyali ewala ajje atwegatteko. Tugenda okutandika puroguraamu yaffe, saagala kulwisayo kubanga tulina ebibuuzo ebiwerako naye nga tetunnaba kugenda mu bibuuzo. Katusooke tusomeko mu Isaaya. Leero tugenda kusoma mu ssuula eya 40 nga tugenda kujjayo olunyiriri olw'omunaana olugamba nti omuddo oguwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Owulidde ekigambo ekyo omwagalwa? Agambye nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Kale ekigambo kya Katonda waffe kinywevu, tekyekyusa, tekyejjusa kubanga bwe yakiwandiisa ekigambo kya Katonda nga ye bw'atakoowa, ye bw'atejjusa, bw'atakyukakyuka, n'ekigambo kya Katonda kinywerera ebbanga lyonna. So tukyekwate, tukinywerereko kubanga kye kiina buli kyakuddamu. It has every solution to all the challenges that we go through. So kati kyekwateko kyenywerezeeko. Mukama naye oyaddiriŋŋana amawolu yagajjamu omukkuta, omuganda bw'agamba. N'oyaddiriŋŋana ekigambo kye yakijjamu amagezi n'okuluŋŋamizibwa. Bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire. So kati soma ekigambo kya Katonda naawe obeere omugezi kubanga kyo kibeerera emirembe gyonna, tekikyukakyuka. Kale tuula kalira, nyumirwa puroguraamu yaffe nga bwe tutandise. Tuline musumba waffe Sebaggala. Nsumba nsanyusa okukulaba. Amiina, nange neesiimye okusanga. Wiiki etambudde bulungi, Mukama tumwebaza. Omwaka gugenda guggwako, ebyokukola bingi. Naye ebyokukola biba bingi. Wabaawo akayiisa nnyo kubanga bibigaana okuggwera mu mwaka guno oyinza obutabikola ate mu gujja. Naye Mukama tumwebaza. Kituufu. Kati omuntu yawandiika akapapula kuliko ebintu 10 yakakolako kimu. Yakakolako kimu. Onemu n'atambudde naye mutambulidde bulungi. Naye n'oyo aleme kuggwamu maanyi akozeeko ebitono. Mukama aba akyamuwadde obulamu n'ebirala akyayinza obituukiriza. Amiina. Nsanyusa okulabako musumba waffe, tweyanziza obudde bw'otuwa okubeera wano ku puroguraamu yaffe Bayibuli egamba ki. Musumba nonze buli lwembeera eyo nga njesunga. Kituufu. Simanyi mulabi wange yekka si yabeera agyesunga kubanga nange embeera njesunga. Ke kaseera ke tubeerako wano n'owuliriza ekigambo kwegamba uninterrupted. Ate nga kikuleetera n'okutuula ng'owuliriza bw'osaayo omwoyo n'okulowooza. So kati nange embeera nkola ki? Neesunga okuyiga. So kati musumba omulabi waffe yatuweerezza ekibuuzo naye nga tetunnakigendamu. Katusooke twewombeeke tusabe. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Omwoyo omutukuvu yawandiisa ekigambo kyo katuluŋŋamye atugeziwaze. Olwo obulamu bwaffe bwongere okukitambuliramu olw'okuwangula ensi eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye.
Amen. Mulabi atubuuzizza nti lwaki Esawu ayitibwa Edomu era nayagala okumanya nti ekyo kisangibwawa. Mulabi waffe bamuyita Namwase Joy. Lwaki Esawu ayitibwa Edomu? Tumwebaza Joy olw'okubuuza. Yeebale goberera. Kakati Esawu ayitibwa Edomu lwa nsonga bbiri. Ekigambo Edomu era kikiva mu kigambo Idumeya. Ekigambo Idumeya. Idumeya kyekifo nno. Idumeya kyekifo ewaali obuvo oba ensibuko ey'abaana ba Edomu, abaana ba Esawu ebaatulanga Idumeya ku luuyi luli. Naye Bayibuli erina enkola eyo abantu tulina Mariya Mangadala. Kituufu bamugattako ow'emmanga ddala. Mariya Mangadala eno yali mukyala mututumufu nnyo mu mulimu gwe. Kaakati ne baga nti gamba oli Mariya ow'emmanga ddala. Kale nno yali mututumufu nnyo. Naye naffe bulijjo tututumuke mu kuweereza Katonda. Batujulizeeko naye nga batujulizaako kuweereza Katonda. Kaakati ekigambo Idumeya ekigambo Edomu kiva mu kigambo red oba ekimyufu, kintu ekimyufu. Ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka Esawu yazaalibwa mu myufu. Bayibuli egamba nti yazaalibwa mu myufu. Ate ekyokubiri omugoye omumyufu era gwe gwamuleetera okusuula obusikaabu. Obumyufu bwamufuukira ddala ekizibu. Era ensonga lwaki yatumibwa erinnya lye Edomu olw'omugoye omumyufu ogwo. So ekigambo Edomu kirina ennono yakyo mu kigambo red. Naye osobola okusomawoko. You can read Genesis chapter 25. Genesis 25. 30. Genesis 25 verse 30. Lubereberye 25 lunyiriro lwa 3 lugambye bwe luti nti Esawu n'agamba Yakobo nti ndiisa okwegayirira omugoye ogwo omumyufu kubanga sirina maanyi. Erinnya lye kyeryava liyitibwa Edomu. Ndowooza yabadde ayagala kufuna ku reference. Reference ayinza ogikozesa naye ate eseeyo yokka ayinza n'okukozesa soma olunyiriri olwabirimu ennya lugamba lutya emusuula y'emu eyo 24. Awo ennaku ze bwe zaatuukirira okuzaala laba ne baba abalongo mu lubuto lwe n'omubereberye n'avaamu nga mumyufu omubiri gwe gwonna nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya. Eky'ebyoya n'ebyamatuuma ne bamutuuma erinnya lye Esawu. Kaakati ennyiriri ezebbiri kwe kusoboka ekigambo Edomu. Ekigambo Edomu kiva mu kigambo red era ne Idumeya kifo ekirimu enjazi enkalu naye nga amayinja mamyufu gali reddish in color. Those red salt rocks zesangibwa mu Idumeya. So Esawu ayitibwa Edomu lwa nsonga eyo. Naye nga kyewuunyisa Musumba ozadde abaana babiri bombi bava mu ndeemu omu mumyufu omu si mumyufu ddala ate omulala n'avaamu ng'omubiri gwe mulungi ng'alabika bulungi Jacob. Ate Esawu ye n'avaamu nga mumyufu nga n'omubiri gwe gwonna gwabyoya kuva mu kuzaalibwako. Ne bamutuuma erinnya Esawu. Erinnya Esawu lirina ensibuko yalyo ku muntu azaaliddwa nga tafaanana bantu balala bonna. Omwana ono yazaalibwa nga wanjawulo mu bitonde byonna ebyali bizaaliddwa. Yali mumyufu ate ng'ajjudde ebyoya ku mubiri gwe. Kati nkuba ekifaananyi balongo balina kuba waswa na Katonda. Ekyo kituufu. Waswa Esawu tebamutuuma lya waswa. Ekyo kyaffe eno bamuwaawo eddala okunnyonnyola embeera. Ate baatuumanga abaana okusinziira ku mbeera. Naffe tulina okutuuma nno abaana bannange embeera erinnya nga lirina ekijjukizo. Bwe bagamba nti Muwanga kati bagamba nti Morini kati bagamba Sebaggala lirina okubeera n'ensibuko. Nga nti Sebaggala kyeki
bw'ogamba nti Maureen muwanga kyeki naye ate mulimu ge tulina okutuuma abaana nga tugeegendereza naddala mu bukristaayo. That's why you always call upon people okutuuma amannya nga galimu ekirungo eky'eddiini. Mukisa, kisa, kwagala, mwesigwa, tumusiibe, tumutendereze. Omwana oba omusimbe bayita bamusumbera kyogereko kubanga amannya gano galina engeri gye gatulondolamu. Abaana baffe abaana batumba kifo omusana obulamu bwe bwonna n'atambula ng'alimu ebyo ng'ali mukuba ebbanga lyonna saamanya byansobera amannya amazibu bwe najja lwambi bannange olwotuma munatusonyiwa bannange abaliyo ng'agamu ku mannya ge twogeddeko naye kyetugamba nti erinnya eryo likujjukiza ki? Kyetunenya muzadde yali kutuuma naye naye bw'omubuuza lwaki oyisanga oluusi ate birimu bikujjukiza nnaku. So baatumanga abaana amanya okusinziiranga ku mbeera. Kati Yakobo bamutuuma Yakobo kubanga yajja akutte ku kisinziro kya Esawu, munyazi, saplanta. Munyazi Yakobo baali oli mumyufu yajja akutte kati ono ng'engalo ze zanguwa yandibaamu. Era ogenda okwetegereza ng'era kye baamutuma ddala kyatuukirira. Kale nno abaana omu yali munyazi ate omulala nga kirabika embeera z'obulamu bwe yali musajja muzira, yayagalanga nnyo okuyigga, ebya Katonda yabikyawa n'ebya kitaawe mbu simanya kusaddaaka biki ye ne yeebeereranga mu nsiko bulamu bwe bwonna n'abumalanga eyo okuyigga. He was a very brave, he was very strong, he was like an animal. Yali nga nsolo Esawu mu kikula kye ne mu mbeera ze. Era kitaawe n'amagala nnyo olw'obuzira n'obumalirivu. Ate Yakobo n'abamukakkamu nnyo naye nga mu bukkakkamu ono ate muyaayeeyaaye n'ebirala. Yali muntu mugezi nnyo, very prudent. Yali muntu mugezigezi nnyo. Yawulirizanga emboozi za kitaawe, n'awuliriza kitaawe byayogera ku byafaayo by'eggwanga lyabwe, n'awuliriza emboozi ezikwatagana ku Ibulayimu, engeri Katonda gye yamuyita. Yabeeranga nnyo awaka ku lusozi Moriya, nali ngenda kusaddaakibwa, eddoboozi lya Mukama ne lijja. Kati ng'opportunist n'alaba ng'ekintu kino kirimu omulamwa, kintu ekirimu Katonda okwogera, kirimu obusika, ekirimu ebisuubizo nti ensi yonna ndikufuula ezzadde. Esawu ye n'alaba gaapu, manya Yakobo n'alaba beauty eri mu kusikira lineage eyo. Esawu ye ng'ali mu nsiko ayigga. Nkomerero ya byonna nze ndowooza nti Esawu ayinza n'okuba nga yagamba ndaba byange am the first kituufu, of course. Era teyalowooza nti byalayira awo binaakola. Bayibuli gyevega nti bw'atyo Esawu n'asula obukulu bwe. Esawu yalowooza ono mufeze mufeze okwogera obwogezi nti obusika mbukuwadde kigenda bungizisaako yabugaba. Esawu teyamanya nti kyayogedde ayogedde mazima. Naffe tulina okubeera n'abeegendereza mu bulamu buno. Mulimu ebintu bye tukola nga tulowooza nti bibeere na impact yonna. Ne tulowooza nti ebintu bijja kuggweerawo naawe. Naye ne bibonyaabonya abaana, ne bibonyaabonya n'abazzukulu. Waliwo omukulembeze omu mu ggwanga lino eyayogera ekigambo ekizibu ku ggwanga erimu. Mu byafaayo ba pulezidenti si baffe abaali bakulembeddeko edda. Ayina eggwanga erimu ndowooza teyakyawa mu mutima. N'agamba nti omuntu omulungi mu ggwanga eryo y'aba yafa. A good person in that tribe is the one who is dead. Naye ng'akyali mulamu oyo si bulungi. Naye ekigambo kitono nnyo naye nange eyazaalibwa jjuuzi wano mu kinaana nga ggwako bakyakinzijukiza. Kati ekigambo ekyo tekibeera mu buwangwa bw'abantu obumu ne babeera nga tekibeerabirwa naye ng'oyinza okwesanga yakyogera nga talowooza kiyinza n'okubeera impactful for hundreds of years to come. So tulina okubeera abeegendereza. Olulimi lutonda ali luteekawo ebintu. So tomala yogera kubanga oyagala kwogera. Olina okwogera ng'oweesa Katonda kitiibwa. Naye nga mu bufunze Edomu kitegeeza kimyufu, red. Bayibuli kyeva Esawu emutuuma Edomu. Ne ekitundu ogambye kyo bakiyita Edomeya. Ewali obutaka obw'abaana ba Edomu. Kwagamba bwe basinziira ne baala. Ekifo ekyo kyabeerawo no ku mulembe gwa Yesu.
Okay. Omulembe gwa Yesu ekifo kyaliyo. Era omuwandiisi omwajuliza n'agamba ne bava Idumeya. So kati Kayini ono bw'amala okukasingebwa. Eyo gye bwe butuuze bwe gye yadduka. Ate Kayini ye wa amabega nnyo wakati wa Kayini ne Esawu waliwo emyaka egisukka 12,000. Emyaka mingi nnyo naye Kayini ye tatuula eyo. Kayini baali batono mu kiseera ekyo baali bantu batono nnyo era kiva nti bavaamu n'okuzimba omunaala. They were simple societies. Tebaatambulanga kugenda wala. Adde ngamba nti abantu b'ebizibu gye basibuka. Abantu b'ebizibu tebasibuka Idumeya. Nga bw'olira Naasana eri gye tujja enzaalwa Naasana. Naasana wafuuse wa bizibu, abakozi b'obutayimbwa, abaferefere, ab'ebicupuli bonna, abanywa enjaga bonna bali eyo. Kati omuntu omugamba nti ova Naasana atandika okukweraliikirira. Newankubadde nga gwe tewazzaayo musango na gumu. Kandooza ebifo nga Idumeya n'ebirala mulimu ebifo mu Bayibuli tusomako ne tubirabanga ebiina obusika obubi ku lw'ebyo ebyakolebwa abaki abantu abaatandika obutaka obwo. Naye nga Idumeya kifo bufo ate nga kifo tekituumibwa lwa mbeera n'ekituumibwa lwa geographical surroundings n'ebirala eziriyo. Ensozi ez'emyufu. Toyanza Musomba. Mulabi waffe omulala yatubuuza ekibuuzo nti nnyinza ntya okuyiga Bayibuli ne njitegeera ne mbeera nga nsobola okuginnyonnyola obulungi. Ekisooka ky'olina okumanya Bayibuli si kitabo butabo nga mawulire. Bangi abagenda okusoma Bayibuli ekyo bakyerabira. Bayibuli si kitabo butabo. Si kitabo kyonna. N'agitandika gyeva n'agimalako n'agitandika gyeva. Bayibuli si kitabo butabo nti kuli ennyingi ne kojjaawe kakati osoma lugero lwa byafaayo teba nayiro English course okiraba oba lupapula lwabukedde nti timawulire. Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekyo omuntu kyekyo kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga anaategeera Bayibuli. Olwo wasoma mu programu eri nga tutandika oba okyalujjukira wasomako oganda abantu abanoonya okumanya ojjaddu nkibeerako naye olujja olulaga nti bwe tunoonya kumanya n'okutegeera bwe twaprochinga ekigambo kya Katonda nga tukyaprochinze na kumanya ne Katonda ajja kutuwa okumanya wamu n'okutegeera. Kati ekibuuzo kibuuza abantu abalaba programu eno Bayibuli nga tonnaba na kugikwatako bw'ogiraba otya. Kyekyo kyokka endowooza yo yokka kuyo y'entandikwa y'okulemwa okugitegeera oba y'entandikwa y'okugitegeerera ddala. Attitude yatanga okubala n'ekutulemesa. Okubala kwagaana. Yes. Okubala kwagaana naddala abaana abawala abatiini abo manyi abaana abawala abatiini obwongo bwe butendi ng'obutakola nnyo bintu bibanyigiriza. Baagala nnyo kulya sukaali apeta kubeera biiraawo bakaluba ku kampasi bwe bambuka bwe bakkirira ne stokes enjeru na biki. Naye ebintu ebirimu okulowooza ennyo bane mu nsonyi waabali eyo nga muli myaka egyo abaana abawala. Naye abaana emyaka egyo tebayagalanga nnyo kulowooza. 14, 15, 13 naye n'abalinzi nabo batwalaganya. Naye nga kiva ku attitude. Omusomesa w'okubala yajjanga mu kibiina olwatuukanga bw'ati baga nti okubala kwe kuddamu oli ng'afa ebirowoozo ng'amulekanga yeesomeseza byasanze bw'anaamaliriza anaakola ki anaagenda. Naye nga tekitegeeza nti bizibu nnyo naye ndowooza kati Bayibuli gy'olaba eyo Bayibuli si nzibu kutegeera naye ekisookera ddala si bantu bangi abagirabanga eddoboozi lya Mukama. Abamu bagisoma nga textbook, abamu bagisoma nga reference ng'alina kyanoonya, abamu bagisoma nga kitabo kya buli Sande oba Saturday. Nina gwe nawulirako nti ye yalinga ng'asoma Bayibuli just kuyiga Luzungu. Oli n'agamba nti bwe naasoma Oluzungu luno olwa Bayibuli bwe naayiga okuluso sijja kulemerwa kusoma bigambo birala. Kati the first question is how do you perceive
What is your perception towards that book? Yebweba tennakyuka toloota kutegeera Bayibuli kijja kusigala ng'ekitabo obutabo. Era bangi bempulira ne balina ku TV basoma ng'oli asoma textbook. Debana wano wanagambye atya Bayibuli ekubagana wano Bayibuli bino ate ebyogera etya ng'olaba oli ali mu katemba. This is not a textbook. This is not a reference book. The Bible is the word of God. Kasita obirowoozo bitandika okutunulira Bayibuli ng'eddoboozi lya Mukama eryogera nange ebitundu 9 kugitegeera oba okimaze. Lwaki tuliyita? It is that simple. Okay. Kati lwaki tugiyita ekyo kyekibuuzo kyenjagala okuddamu. Lwaki tugamba nti Bayibuli ddoboozi lya Katonda? Kubanga Bebulani yemu Lusokano lwokubiri. Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Bayibuli ddoboozi lya Mukama. Era bw'ogisoma ng'ogisoma ng'eddoboozi lya Katonda ogitegeera. Teyeetaaga bufilosofu. Hebrews Abebulaniya sura emu onyo Lusokano lwokubiri agamba atya? Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana gwe yawaayo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Bayibuli egambye nti Katonda edda yayogera ne bajjajjaffe ng'ayita mu bannabbi. Eddoboozi ly'abannabbi lisangibwa mu Bayibuli. Mbu naye teyakoma okwo. Mbu naye kati ayogera naffe ng'ayita mu Kristo Yesu. Obubaka bwa Yesu Kristo busangibwa mu Bayibuli. Mu bufunze, the Bible is the special revelation of God to humanity. Omanye Katonda atwebikulira emirundi ebiri. Wa kiruyita general revelation. General revelation bye bitonde. Bayibuli kyeva egamba nti Katonda yabiteekawo tubitunuulire. Tuleme okubulwa ekyokwekwasa tubeere nga tulina kyakuwoza ne ku lunaku olw'omusango. Gwate bw'oteeka amaaso goku nga bw'otunuulira enjuba ng'etambula nga terina luguudo. N'otunuulira ensi nga yeebonga naye nga tegwa. N'otunuulira amazzi agataliko nsalo naye nga weegali. Naye oba tomanyi Bayibuli. Tunuulire ebiwuka engeri gye bikolamu emirimu gyabyo. Naye oba totegeera Katonda. Ekyo kikumala omubazi okumanya twaliwo yatonda ensi. Simple. Gwe wennyini weetunuulire omuntu digestive system engeri gyekolaganamu ne respiratory system nekolaganamu ne skeleton system nekolaganamu n'amaaso omubiri gwo gwokka gukumale omubazi okumanya twaliwo yatutonda naye bw'otategeerera Katonda ku ebyo kubanga waliwo lwentulawo nenfumiitiriza amaanyi aganvuga drive kubanga bwe mba naasituka seetaaga kusooka kwekwata teweetaaga kwekwata wantu kwagamba that structure so nga ate olugoye coordination omala ddukwata bwoti bw'oluta nga lugwa coordination binamu amaanyi obwongo ne bukiraba ndi kati weetaaga kuyimuka in a flash of a second singa ekintu kikukanga in a microsecond obwongo bumaze okukiraba ne bukivuunula ne bukunnyonnyola nti kizibu ne bukugamba nti kati dduka ng'odda ku ddyo naye nga process eyo it is in a microsecond. Gwekyo kate kikumala okumanya nti waliyo Katonda. Weetaaga kusomesa kiki? Naye kale bw'oba tomutegeeredde awo. Tegerekese bulungi. Bw'oba tosobodde mutegeerera ku bitonde. Kati yeebikkula ng'ayita mu Bayibuli. This is the special revelation of God. Yesu n'akingambye abatulaba nti wano Katonda ali mu kwebikkula. Kati omuntu yenna alaba programu eno akitegeere nti Bayibuli is God's special revelation. Bayibuli eriwo kutubikulira Katonda waffe, si textbook. Si kitabo kya universities. Oje nalabanga Bayibuli ziri mu library. Nali ndi ku YouTube. Ninda be university mu Buyindi. Nga Bayibuli kitabo kya library. Rifure gamba kitabo nga go boyizo kujja no ganto why oba kuwadde assignment. Kale mbuko bitabo byojuliza mu research wo ye Bayibuli. Tejuliza Yeremiya 2 mulimu omuwandiisi mu Yeremiya omwo eyagamba bino. You see, Bayibuli si kitabo kya mu library bantu kulifaalingako. Bayibuli si kitabo kya nkayana zaffe ku makubo. Bayibuli si kitabo kya byafaayo waliyo mu Egypt.
ekimu ku bitabo ebyafaayo bayibuli. Bw'oba oyagala okusoma ku byafaayo ebya Isirayiri, history, ogenda mu bayibuli mwononye ebyafaayo by'ensi. Kale basoma lwagati wayi oyagala okumanya jjajjawo yakuzaala ekika kya Yuda. Yuda ye yanzaala. Bannange bayibuli si kitabo kya buwangwa. This is a revelation of God. And in full. Aina kagambye wano mbu yayogeranga mu bannabbi. Abannabbi tubalabira mu ndagaano nkadde. Kati wanagamba ate mu mwana we gwe tulabira mu ndagaano empya. Musomba yogera kubakkiriza mu bitundu. Kakati n'osanga omuntu nga ye bayibuli agikkirizzaako ndagaano mpya yokka. Olaba yagamba ffe endagaano enkadde tetugikkiririzaamu, tukkiririza mu mpya. Ng'ekintu kyewuunyisa, ng'ekintu kikanga, nga kifaanana bubi omuntu okukkiriza bayibuli n'agikkirizaako ebitundu. This is the revelation of God from Genesis to Revelation. Katonda yeebikkula kati gwakkiriza mu ndagaano empya obutonzi buliwa. Oyinza otya okukakasa ti Katonda yakutonda ng'okkiriza mu mpya yokka. Amateeka ga Katonda ogenda gasomota mu ndagaano empya yokka. N'obulokozi bwennyini kubanga era buva mu ndagaano nkadde. N'obusika bw'obwakabaka buva mu ndagaano nkadde. Okuzuukira kuli kuva ddala mu ndagaano nkadde. Essuubi n'obuwanguzi n'amaanyi ga Katonda n'ebyamagero byonna. Kaakati bassebo ne bannyabo ne mu ndagaano eno enkadde mu nsumba gye tumanyira gye tuva okubeera langi ez'enjawulo kubanga olaba abaddugavu olaba abeeru n'olabayo red abali red nga bwe tuwayogedde like the red Indians n'olaba aba Asia kala enjanjawulo nnyo naye nga bonna balina obusibuko ensibuko yaabwe eri wano kubanga gundi n'azaala gundi n'azaala gundi ne gundi n'azaala gundi gwe mulembe mwe tutambulidde kati bw'oba bino. Kaakati bayibuli bw'ogisoma ng'ekitabo ky'ebyafaayo, bw'ogisoma nga text book, bw'ogisoma ng'ekitabo ekiraga ebirijja mu maaso nga gwe kye kikusomesa bayibuli, it is too dangerous. So bayibuli bwe tuba tugiyiga tutegeere nti yaluŋŋamizibwa. Peetero ekyokubiri essuula emu onyolo 19 paka ku 21 agamba atya Peetero ekyokubiri Second Peter chapter 1 verse 19 to 21 agamba atya 19 agambye nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mutima gwammwe. Olwabiri mukola bulungi bwe mutunuulira bayibuli ng'ettaala. Mukola bulungi kati gwali eyo obanga oyagala okutegeera bayibuli bw'ogitunuulira nga ki? Oyina gisoma ng'ogiraba nga ttaala ekumulisiza mu nsi ekutte enzikiza. N'ayongerako n'agamba nti nga mumaze okukitegeera kino nti buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka. N'abiwandiika nga bisigala eri. Kuboboka. Isaya yabifuna n'abiwandiika bisigala eyo nedda. Wabula genda maaso. 21 kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu baayogereranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Tewali kigambo ekiwandiikiddwa mu bayibuli ekyawandiikibwa ng'omuntu akiwandiika mu kutegeera kwe ye na bigendererwa bye ye. Nga bw'olaba amawulire, nze nasoma amawulire, news writing and reporting. Amawulire story gwagiteekateeka ng'olina n'ebigendererwa bye lwaki ogiwandiika, ng'olina ne ango mw'ogitunuza. Munnamawulire muzibu nnyo, akusobola okulaga ekintu ekimyufu n'akulaga nga kya bbulu ali n'omaliriza ng'okikkiriza nti kya bbulu. Ye munnamawulire. That's how news reporters do things. Naye teri n'omu yawandiika mu bayibuli ng'awandiika lwa bigendererwa bye ye. Buli yawandiika mu bayibuli ebyawandiikibwa bitugambye
nti abantu nga balinga balungamizibwa mwoyo muki mutukuvu. Kale mukanyumero kano nga tugenda okuwummulamu, nsaba abantu bonna abatulaba mu programu eno bategeere nti buli wootuuka ku Bayibuli okugisoma, kisooka tegeera nti okutte kitabo Katonda mwe yeebikkulira gy'oli. Ekyokubiri tegeera nti buli ekirimu tekyawandiikibwa koma ku bawandiisi, naye kikyo n'okuyitako naawe ne bw'olifa ne bw'olifa abaliddawo balisigala bakyetaaga, kubanga ebigabo bye tusoma wano byawandiikibwa emyaka nga 35. That's the first writing. 35 emabega ekitabo kya luberebere kyali kiwandiikibwa. Kale kibanga ebigambo ebyawandiikibwa 35 emabega bikyakola ne kufa olwaleero abaliwo omulembe guno, kikulaga nti ekitabo ekyo si kitabo butabo kyokka, wabula ddoboozi lya Katonda kyaluŋŋamizibwa. Kale bw'oyingira mu kusoma Bayibuli n'ebirowoozo nga byensomesezza, etandika okufuuka ekintu ekyenjawulo era otandika okugitegeera. Yes. Amen. Amen. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi, okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro eby'okununulibwa, eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi, gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza, nga liranga omununuzi. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Tukomyewo omulabi waffe, tukomyewo. Musumba tubadde twogera ku nsonga ya Nyiza ate okusoma Bayibuli. Yes, okutegeera Bayibuli. Kyensoose okuyamba atulaba era yabuuzizza ekibuuzo, osooka kutereeza ndowooza yo. Endowooza yo eri Bayibuli esalawo kinene nnyo oba onaagitegeera oba toogitegeere. Bw'otuula wansi okusoma Bayibuli nga textbook ng'oyagala kuyita CRE na religious education, eyo togenda kugitegeera. Bw'otuula wansi okusoma Bayibuli ng'ogisoma nga historical book, kwagala kutegeera byafaayo by'Abaebbulaniya, eyo ojja kusigala eyo. Bw'otuula wansi okusoma Bayibuli atojja na kumanya birimu, ojja kusigala ng'okiraba nga kitabo nga ne bakiteekawo tolabamu makulu. Naye bw'okyusa endowooza yo, Bayibuli n'okiraba ng'ekitabo ekibikkula Katonda, Bayibuli n'ogiraba ng'eyaluŋŋamizibwa mu buli kyawandiikibwamu, Bayibuli n'ogiraba ng'eddoboozi eryogera naffe from ages, from eternity past okutuuka kati, you get blessed with the Bible. Waliwo omwogezemu yagamba nti waliwo otuuka bw'osoma erinnya ng'oteekawo eririmu. Bw'eba erabula twala okulabula okwo ntukuko, bw'eba ekusomesa twala nti esomesa ggwe. Osoma ku Ibulayimu tobireka ku Ibulayimu, weeteekewo ggwe, kubanga Katonda teyeebikkula eri Ibulayimu yekka. Ekisuubizo kya Ibulayimu kikyo, obuwanguzi bwa Danyeri bubwo. Katonda bye yakolera Eriya naawe asobola obbikolera. That's how the Bible practically works in our lives. N'obunafu bwe yabawanguza naawe osobola obbuwangula. Kati bwe tusoma Bayibuli mu ngeri nti Katonda ayogera nange, mu ngeri nti ddoboozi lya Mukama erirabula, munnange ewooma, n'olya ntoyagala kulekeraawo okugisoma kubanga olabira ddala ng'eyogera gy'oli. Naye bw'ogikwata obukwasi ogenda okayane wali ku stage, ng'olabye ensanga ku stage wali ebakayana osoma wano lwaki luno olungi terulimu nono mweruli. Bw'otandika Bayibuli ebyo omaliriza toganyuddwa, osigala kugiraba bulabi. Naye Bayibuli tugisome nga tumanyi nti yaluŋŋamizibwa. Olwo tumanyi nti Bayibuli eno yaluŋŋamizibwa ate yina emigaso. Timoseewo ekyokubiri essula 3 onyola 14 paka 17. Essula ya 3 15 paka 17 agamba atya? 2 Timothy 3:15 agambye bw'ati tuluneeno era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa
nti ebyawandiikibwa bino ekisooka bikugeziwaza. That is the first purpose of scriptures. Ebyawandiikibwa bigeziwaza n'abasirusiru b'amagezi bangwa ku kkubo n'ennywa omwenge n'eneefukira yeetaaga beetaazi kusoma Bayibuli ng'agisomerwako musomesa. With the other attitude Mukama ayogera nange tajja kuddamu kuka ku kkubo kwefukirafukira. Naye omanyi Musumba ate kyogereko okimanyi nti omuntu oyo aba afunye antidote. Kituufu. Anti bagamba balwanagana okuva ku mize. Kituufu. Naye bw'osoma Bayibuli bino byogamba mbw anja genda nkendeza katono Katonda alina remedy gye yateeka mu kigambo kyetu bw'okigira n'okitwala mu right attitude kyekokyosa kiwa abasirusiru amagezi abasajja abaliongo oli mubambaavu omala googera. Omukazi tuyogera bwogezi bigambo ku mizigo mulwana buli kiseera mukaayana namba 8 ne namba 2 muvumagana. Abo beetaaga kigambo kya Katonda. Abaana batalina magezi mu makaago beetaaga kigambo kya Katonda. Kati Bayibuli gibawe ng'ekinaabazaamu amagezi so singa textbook za RE na CRE. buzibu nze mba nkuwadde oyigire naye ate obuzibu gwe attitude mwogifunira yeyinza okukola ekyenjawulo. Katonda olutugambye nti egaba amagezi ne lumalirizaawo ne lutugamba mbulutuwa amagezi agatutuusa mu bulokovu. Kati olabe papasi Bayibuli eyo tugisoma for the main purpose of understanding salvation. Kati gwe bw'ogisoma nga gwe totegeddeemu bulokozi oba totegedde kiruubiirwa kyayo kikulu newankubadde ng'oba ogisomye okiraba. So kati abantu bangi basoma Bayibuli naye nga tebanoonyamu bulokozi. Wali abagisoma okukaayana ng'oli anoonya nnyiriri to win an webale. Many people read the Bible to win arguments. Bwakubuuza kino ng'omutwala mu Isaaya bakuba mu Isaaya bamukuba mu Yeremiya naye ng'ayogera ebyo lifestyle ye terina attachment na Bayibuli. Ebyo nedda. Bayibuli bwe tugisoma bwe tuba tunaagitegeera tulina kugisoma nga tuginoonya mu bulokozi. Kati yabuuza nti Bayibuli njitegeera ntya ekyo kati ndi mukuddamu ng'oggyeko attitude gye tulina okuba nayo then ne purpose naye tulina okugitegeera. Let the attitude be right and let the purposes be right. Kati purpose ya Bible is for you to understand salvation. That is why Bible teyawandiika ku bingi. Waliwo yambuza kiririra mu Bible nti omugole alina okwambala kadaali. Katonda akuludde omwana w'abandi amubbyeka. Yabba akawala k'abandi eka n'akakuba mu muzigo. Ne mugana ye gundi gwe. Oleeta otya omuwala wano mu muzigo ng'oli omuntu wa kanisa. Ne musomera ne bwaba kadaali. Katonda omukulu omutukuvu amazo yegattira abantu yabambaza era yabambaza bulungi kadaali w'ekiseera ekyo ekitiibwa eky'ekiseera ekyo naye kale gwe musumba nsomera olunyiriri nga ndi wano wenyini wozze wano ku muzigo gwa nsomera olunyiriri nga olugamba nti gundi n'atwala omukazi mu kanisa nga mwambaza kadaali kikyengezaako kugamba lwaki ndeesa ekyokulabirako ekyo. Bayibuli teyina budde bwa buli kintu. Bayibuli etuwa principles zetugoberera kutuuka mu bulokozi. Kati gwe aliyo ng'oyagala Bayibuli ekubuulire buli kimu ky'onaali ekyenkya kale ebyokwambala nsomera olunyiriri olugamba nti olina kwambala sikaati ng'esukka amavivi. Soma wano nsomerawo olunyiriri olugamba nti sikaati erina ebisambi tebiina kulabika n'ekika kya sikaati Bayibuli kyetugamba okwambala. In other words, she's saying sobola okwambala kyonna kyenkoze ki kyenjagadde kuba tolina onyiriri olugamba nti mwambale nga jiini. Naye Bayibuli yeekuwa principles. Lwaki ekuwa principles? Kubanga eyina kyegoba. Bayibuli egoba bulokozi. Yandibadde esobola okugenda neyogera ku bakabaka ba Buganda, nevaayo neyogera ku Babagisu, nevaayo neyogera ku Bahindu, nevaayo neyogera ku baki bonna. Naye Bayibuli lwaki egoba Ibulayimu, negoba Isaaka, negoba Yakobo, negoba Isirayiri, negoba Yesu? Bayibuli yegoba bulokozi. Kati omuntu yenna ali eyo agisoma, the seed okuva Adamu lwe yagwa n'ekawa mu lusuku Aden, Bayibuli egoba seed, egoba zadde lya mukazi nga ye Kristo. Kyovula bwe yatuuka ku Kayini emwogerayogerayo kati niyo nemusuula nekwata seezi. Bwe yatuuka ku seezi n'azaala abo ne bavaako egenda ekutuulako.
bwe yatuuka kunuwa n'erija mu seemu kaamu yaffe abona essuula kati ejja essuula paka weetuuka ku Yesu. Kati bw'oba osoma Bayibuli eyo tegeera nti papasi yaayo is salvation. Awatali salvation ekujja mu nsi empya n'ekutuusa mu nsi empya. Kati gwagisoma ali eyo nga tomanyi nti ogisoma kutegeera bulokozi nga Bayibuli bwegambye, naye ng'osoma kutegeera birala. Waliyo abasoma okutegeera ebirala so si bulokozi. Papasi ya Bayibuli eba tetuukiridde mu bulamu. Genda mu maaso olunya lw'16. So in other words, Musumba, buli kye tulaba kyonna kye tulaba ne kye tukola tukirabemu obulokozi kubanga kale yadde banatuga tuli b'amateeka naye ne b'otunuulira etteeka bw'olaba abaana ba Isirayiri Mukama nga bajja e Misiri n'abagamba gano mateeka ga bulamu gano ga byankolagana omuntu ne muntu munne gano ogamba towasa nnyoko towasa mwannyoko towasa agenkolagana naye nga gonna newankubadde gali awo gatambula naye nga bwe bulokozi. Kakati bw'osoma Bayibuli n'otalaba bulokozi tukiyita misfiring. Manyi twasoma nga twakolanga misfiring. N'osoma question oddamu answer ndala. Why did Said move his good from Zanzibar to Musikati? Ebyo kakati n'olyoka owandiika effects mu kifo kya causes. No wandikanga binyiridde bulungi nnyo bwe biti. Tukyaffe yawandikangawo irrelevant. Bituufu naye nga tebizze mu kibuuzo. Kati waliyo abantu abakwata Bayibuli ne bagisoma ne relevance zaabwe. Naye ng'eri Katonda it is relevant. Once you read the Bible and you don't understand salvation, your reading is irrelevant. Yadde osoma nnyo, your reading is irrelevant. So oba oyagala okutegeera Bayibuli gisome ng'onoonya bulokozi. Ekirala ntegedde nti mu kubisoma kwegamba beera nga oyiga okuyigakwo mu byonna kuteekwa okutwala mu bulokozi. Amagezi g'ofuna galeme kubeera kugeziwala bugeziwazi naye amagezi ofune n'obulokozi kubanga ojja kuba mugezi naye ate nga toyina bulamu butaggwaawo. Kikugasa ki okubeera ne knowledge of scriptures naye nga toyina knowledge of salvation? You can understand scriptures. Wano wagambe what? Eno topic eri bweti neno topic eri bweti, but if you don't get salvation ebyo otegedde bya bwereere bwoba tolokole buyi. Ye papasi ya Bayibuli kati gwagisoma ali eyo soma ng'onoonya bulokozi muyo so si kukwata nnyiriri na kuzikuraminga. Otyo 16 agamba buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Ekyawandiikibwa lubereberye n'okuva byonna birina okuluŋŋamizibwa kwani nenneekemeya. Kati gwasomako endagaano empya yokka mbu walokoka wala gwe nasanga eyalokoka ennyo yalokoka nnyo n'atuuka ekiseera nga n'ekitundu kya Bayibuli ekimu takyakikkiriza. Kale wagayiza ekigambo nti ironical. Omuntu oyinza otya okulokoka n'otuuka ku ssa nga gwe ne Bayibuli ekitundu kyakikkiriza oba olokokedde ddala kirabika. Naye nga Bayibuli egambye buli kyawa wali omuntu alokoka n'ayisa obulokole. Gwe oyinza otya okulokoka n'otuuka ku ssa nga n'ekitundu kya Bayibuli tokyakikkiririzaamu naye ng'omanye ekimugambisa ekyo kubanga tayagala mateeka ga Katonda. Tayagala mateeka ga Katonda kyava akya omanyi nange nakyawako sebo constitution ya Uganda. Navuga emmotoka awo nga tekuli mipiira. Navuga emmotoka nga tekuli mipiira. Omusajja n'aloka kuba omukono bw'ati. Naye mpulira nga constitution ya Uganda abasajja beerondalonda si mibi nnyo kale mibi naye nkyavuga kubanga emmotoka yali teseerera sigamba nti egudde ekkabenje kati etteeka ne linkola bubi. Tegerekese bulungi juzi munnange Mukama n'ansaasira nenteekako emipiira era kati aba trafiki bwe mba nvuga ne wa trafiki mutunulawo nti mu maaso ndawo baddala anannyimiriza. Kikyengezako okugamba mulini mu kino nti abantu Bayibuli bagisomako bitundu. Manyi bino tunyonyola tuli kumunyola kuyiga Bayibuli. Waliyo abantu abayiga Bayibuli naye nga bayigako kitundu kitya kimu. Endagaano enkadde tagisoma naye ng'ekimugano gisoma kuba waliyo amateeka aganaamukwata
olwokuba tayagala kukuuma sabbiiti yalokoka n'ayisa omanyi waliwo omuntu alokoka n'ayisa obulokole n'alokoka nnyo amateeka n'agasuula n'alokoka nnyo bayibuli n'agisuulako ekitundu gamba ye buli n'alokoka nnyo n'ayisa ne katonda we yakoma okunnyonnyola obulokozi bwe bwandibadde aga buli ekiri mu nkimanyi bayibuli kati nkyasoma yakyate baliwo n'abantu bannange bayithe wali abantu abafaananako bwe batyo nga bayibuli baazitozisoma ate tombuulira naye bya bayibuli kikye simanyi mweyo bawoda gwe nasanga nedde bayibuli gy'obikkula gy'oyagala okunsomera nze kitange yali musosodooti yali amuddako nga muwawule mu kigo ky'egindi kati abo famire yaffe ogimanyi ni mu famire yaffe yokka mulimu abaawule bana eyo bayibuli twazisoma dda netuzive netuzituuka eri kyengeza okugamba olaba abantu abafaanana bwe batyo kati abantu abafaananako tebayiga bayibuli ate bazitegeera so nsaba oyo agisoma abeere in consideration of that. Genda maaso olunyiriro tulabe agambye ati buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu ti omuntu wa Katonda aleme okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Olaba bayibuli bannange kakati bayibuli enenya mulimu enenya esomesa kati bayibuli okunenya abantu olwokuba ndi bayibuli ebanenya tebaagala gisoma kati gwali ayagala okuyiga bayibuli giyige ngomanyi tegenda kukoona era amanyi abantu ekyo bakyayisa bayibuli kubanga enenya eyigiriza eyo gyonna migaso gyaki ate nekuteekateeka olw'omulimu omulungi olwekyo omuntu yena ayagala okutegeera bayibuli kana akategeera ennyo nga tonna bakumaliriza Bakolinso ekisooka 2:14 olwanjagadde lw'olusome Bakolinso ekisooka 2:14 mumagamba atya ekisooka agamba atya agambye 2:14 agamba nti naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gyali gera maaso era tayinza kutegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Spiritual things are spiritually discerned. Kakati omuntu yenna kasita atambaala bayibuli okugisoma nga zena mukka mukyere akusa omukyere ne lumonde waliyo abantu abakuta omukyere ne lumonde ne piraawo bamaliriza okukuta obulungi ne balyoka bagwa mu bayibuli azena lumonde tosobola kujja n'amagezi ga buntu n'otegeera bya mwoyo. Yesu naye tugamba abantu bayibuli mulimu obulokozi gasiya yennyini busirusiru bwansi. Yesu mwana wa Katonda ati tulina magagasiya wa ebyo tebiriyo nammwe obulokozi Katonda yatutonda okuzuukira okwafa n'avunda mu ttaka n'avayo ati azuukire. Buli muntu yenna ayiga bayibuli ateeka okumanya nti omwoyo omutukuvu yateeka omulungamya okugitegeera. Tosobola kuddira bigambo bya mwoyo gwe n'obisoma nga tolina mwoyo oyo n'otegeera amakulu gaabyo. Era bangi abasomye bayibuli nga bagisoma tebakulemberwa mwoyo wa Katonda bamaliriza babuze bagudde eddalu bayomba bakaayana ne bayogera tebabitegeera bagiwaayiriza abamu ne bagisuula n'eri. Naye buli lwokkiriza omwoyo wa Katonda y'abaafuga ng'osoma bayibuli ogenda kugirabanga omusana ogwokwakira mu kiseera ekyaki ekyezirikiza. Olwekyo kikulu nnyo nnyini ddala abasomi ba bayibuli okusabanga n'okwesiga Katonda nga bagisoma kubanga ebanaakola ekyo banaabeeranga n'obulamu obuwanguzi. Ate bwe tuba tusoma bayibuli Isaaya 28:10 njagala nsoma olw'eddiiro olusembayo Isaaya 28:10 tulina kugisoma tutya kubanga ekyo nakyo kikulu. 28:10 agamba atya? Agambye kubanga kiba kiragiro ku kiragiro. Kiragiro ku kiragiro otyo olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri
wano katono ne wano katono. Owulidde ebigambo ebyo? Olabye ensoma ya Bayibuli eyo? Bayibuli teriimu lunyiriri lumu. Bayibuli erimu ennyiriri eziwera omutwalo. Otegedde ensonga. Bw'obanga olina ky'oyiga mu Bayibuli gisome yonna ekinnyonnyole. Nalinagenda eri Bayibuli egambe wano, awo Mukama n'agamba Dawudi genda otte Abayebusi. Olaba? Ate olaba? Katonda akkiriza okutta mulabe we era nze jja mukuba akabazzi. Bayibuli teriimu lunyiriri lumu. Soma Katonda kikyayogera ku kutta from Genesis to Revelation. Olaba neeno mu mpya era ejjuliza bajjajjaffe. Ejjuliza endagaano enkadde. Ejjuliza nti Ibulayimu olw'okukkiriza yakola bw'ati. Olwo ng'ayigiriza kukkiriza. Ne Yesu yajulizanga ku mulembe gwa Nuuwa, ku mulembe gwa Lutti. Kaakati lwaki gw'osoma Bayibuli n'ogisoma mu lunyiriri lumu? Waliyo omuntu aliyo ng'asoma akanyiriri. Waliwo yansomera n'agamba sala olye. Ebigambo ebi Mukama n'agamba Peetero sala olye. Era y'ensonga lwaki kati ndi ku mbizzi yange ndya sala olye. Ne mugamba bannange come on. Essuula yonna gy'osoma erimu ennyiriri ezikunukkiriza 40. Lwaki olondemu ebigambo 2 mu nnyiriri 40? Ogenda kubula. Kiringa bonna ddira speech ya president yonna. Kubanga president ayisoga nti COVID takwata abo oba COVID taluma nnyo abo abeegendereza. Katolina akasalamu COVID taluma nnyo. N'akadeka ku TikTok. Ndoza mulabi. President yennyini agambye COVID taluma nnyo. Naye nga be yasooka tabitaddeko. N'ebyasembayo takoze eki tabitaddeko. By the way ne byenyinyonnyola wano wennyini. Wali abantu ababifuna programs zino ne basalamu. Olina anonya ebigabe n'asalamu obusekendi 2 bwokka. Ndoza mulaba. Kati eyo kikyamu. Bayibuli egambye bw'oba oyagala okutegeera byonna wano katono na wali katono. Yes, luve ku ntono ogende gikisemba emboozi gisome yonna otegeere ebirimu oveewo n'amakulu gwe bw'oba oyagala okuyiga Bayibuli okugitegeera Bayibuli gikkirize eyogere gy'oli so si gwe kwogera eri Bayibuli. Tulina abantu bangi nnyo aboogera eri Bayibuli kati kyabulabe oli asoma Bayibuli kye tukiyita proof texting. Oli abeera mu Bayibuli nga yagyogeza ayina abakazi 7. Tolya ng'embizzi. Tolaba Bayibuli yatugana kulyanga mbizzi nayo teyagitugaana. People there. Oli yayina abakazi 3 tugana yo waaye abakazi 3 bono batwala wagwa omukristo ati Bayibuli egambye awo Sulemaani n'abeera n'abazaana 7. Kyabuzeyo 609 mu baabo. Oyo tali mu proof texting. Oyo agenze mu Bayibuli n'agisoma naye ng'agisomyemu kuwagira byalowooza, agisomyemu kuwagira bizibu bye, agisomyemu kugyetaasizaamu naye tagisomye nga ddoboozi lya Mukama kwogera gy'ali. Luli olunyiriri lwe twasoma nti amatu gaabwe gabasiiwa okuwulira bye bakola bye baagala. Timoseewo kyakubiri nnyo olwokusatu. Timoseewo ekyokubiri nnyo olwokusatu nabadde naloba naye olw'obudde tuyinza obutalusoma. Olunyiriri olugamba nti mu binaku ez'oluvannyuma waliwo abantu abaziyiza amazima ng'amatu gaabwe gabasiiwa kuwulira bye baagala kuwulira. Kati ssebo ne nnyabo oli eyo osoma Bayibuli naye ogisoma kuwulira by'oyagala kuwulira. Olw'okuba oyagala kubba muntu kyova onoonya ennyiriri ezirimu eyabba. Olw'okuba oyagala kutta kyova onoonya ennyiriri ezirimu okutta. Olw'okuba oyagala kukola kintu kyo Bayibuli togisoma ng'amatu go oyagala gawulire by'oyagala. Bayibuli gisome Katonda ayogere eri obulamu bwo. Nsaba busabi Mukama abeere ng'abawa nnyo omukisa ogw'amaanyi bulijjo n'okubawanirira n'okubawa essuubi awamu n'okubawanguza. Olw'ekyo kyemmanyi kiri kimu bwe tunaasoma Bayibuli obulungi n'endowooza entuufu ng'eddoboozi lya Katonda nga tunoonya mu bulokozi simple. Soma Bayibuli ng'ogisomanga eddoboozi lya Katonda ng'onoonyamu bulokozi na kugeziwaza ojja kumaliriza oli mu Kristaayo awangudde. Amina. Tweyanziza nnyo Musumba ebigambo ebyo. Tuyinza tutya ekibuuzo kyagambye tuyinza tutya okuyiga Bayibuli? Musumba atumenyedde emitendera.
mulimu okwegendereza. Soma ng'okimanyi nti ky'osoma kigambo kya Katonda. Soma ng'okimanyi nti kyogera naawe nga ssekinnoomu. Tojuliza. Eri abamu abasindikira bannaabwe nti ekyawandiikibwa ekyo ne bwe bubabaka nogaba bubaka obwo njagala kubuweereza gundi butandikire gy'oli busooke bukola omulimu gw'olyoka olowooza okubusindikira omuntu omulala. Anti yatugamba otandika otya okulengera akasubi akali ku liiso lya munno n'oleke enjaliiro eri ku liryo. Kugamba enjaliiro bw'etuula etuulira ddala kyenkana liiso okulimalayo kati olabirawo okulengera akasubi akali ku lya munno. So tutandike naffe attitude. Agambye nti the attitude yingira okusooka oyagala Bayibuli ng'ogitegedde nti kyekigambo kya Katonda. Ate kkiriza nti erina amaanyi agakyusa kuba ate n'ekyo bw'otookikkiriza ojja kukoma ng'ogisoma nga textbook. So kati tukkirize nti kyekigambo kya Katonda. Kyakubiri okyagale kyogere naawe nga ggwe ssekinnoomu. Ate awo woonoova okyagazise n'abalala. Tweyanziza nnyo tweyanzeega akaseera k'otuwadde okubeera naffe mu puroguraamu eno era nga tuggalawo nsumba waffe katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Twebala ebigabo by'otuyigiriza yongere otugeziwaza otuwanire mu byonna Mukama. Tuwa amagezi twongere okuyiga ekigambo kyo tukitegeere nga bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bwetyo puroguraamu yaffe bwetambudde tubatumira mwenna tubatumira mwenna gye bali bane tubaagala nnyo abantu baffe ennungi. Amiina. Tubagamba nti ate tusisinkane olundi nga tukomyewo ne puroguraamu eribeddako. Mukama abatukuumire. Amiina. Amiina.